iriza mbaka wamwe nabo abatali mu buyukwe abana-Uganda mwenna mbalamusizza. Kale nsanyusa okulaba nsuubira otuuse bulungi ekkubo eryo naliseemu ekiro ssaawa nga 6 naye nga embeera si nnungi gw'olirabye otya ng'ove ova Lugazi yingira amabira gammwe ago ogamaleko bulungi experience gw'ogirabye otya? Traffic jam ebadde ebinnya bye ngamba nze traffic siginaako buzibu. Okay. Ebinnya ebyo oluguudo lwaffe lugenda kukolebwa. Oluguudo lwaffe olwo President yawadde directive nga tuli mu cabinet weeks 3 emabega okulaba nti oluguudo lw'emabira baludaabiriza. But muyina ojjukira nti tuyina Kampala Jinja Express Highway eri mu kubejja egenda tuuse ekitundu ky'emabira yonna. So tuli kweteekateeka program eri mu kujja agenda tandika abantu abayunira abadde batambula nga batandise compensation. But weeks 3 emabega President yawadde directive nti oluguudo baludaabirize olw'okuba oluguudo olutwala ebyamaguzi bingi lutambulizaako abantu abajja e Busoga abagenda Mbale Soroti Busia Kenya up to Mombasa abatwalirawo ebyamaguzi bingi. So mu nnaku ezitali wala oluguudo lugenda tandika kulukolako nga bwe tulindirira project ya gavumenti eya Kampala Jinja Express Highway. Okay. Honorable Mutasingwa ogambye bulungi wano nti no ekkubo erya Jinja Express Highway liri mu pipeline era enteekateeka egenda mu maaso. Of course abantu babadde beebuuza ekkubo lino ligira ku nfudu nga terituuka liruddewo kiki ekigenda mu maaso? Compensation egenda mu maaso oba byakuyitaayitamuko nga bulijjo? Omanye ebiseera ebingi nti enguudo zino oluusi tuba nga gavumenti ebefunye loan okulaba nti ekola oluguudo. So ebiseera bingi waliwo processes zituyitamu okulaba nti enguudo zino zidaabiriza oba bazikola ku standard gye twagala. Tuba tulina okuwandiika agreements wabeerawo JVs gye bayita joint okulaba nti waliwo agreements ezigenda okutambuza okulaba nti oluguudo balukola. So wabeerawo very many discussions okulaba nti loans zino zibeera approved. So process esobola okutwala emyaka 2 emyaka 3 oba emyaka 4 okuconcludinga that whole process. Ate nekyokubiri waliwo compensation. We wabeerawo compensation obimanyi bulungi nti omuntu bw'aba tufunye compensation abantu baffe bamanye ebiseera ebingi baagala oluguudo balukole but n'akasente bakola ki bakaagala. So oluusi omuntu tubeera mu negotiations nze njagalako zino ate njagalako zino newabeerawo chief government value. So process ebeera nene but tusuubira nti already abayinwa batandise otambulamu. Nze ng'omubaka w'ebuyukwe ngenda kwenyigira nnyo mu nsonga eno okulaba nti abantu bange bafuna ekyo ekituufu ku ttaka lyabwe. Kale oli ku NBS radio nze Sir Grace Mwesigwa ndi ne Honorable Mutasingwa Diana okuva wano ng'osaze bridge bw'oti oba oyingidde buyukwe awakulembera paka ate kati Mzee Museveni yamwongerako ranka namugamba kale tofuga buyukwe nkafuga ne Uganda yonna nga minister. Nengamba tekina buzibu nani sikinaako buzibu. Nyabo wotukidde nga twogera ku bantu kuva mu bwavu. Obwavu bukyali bungi era buyukwe teri spared ku nsonga y'obwavu. Akasente ka PDM katuuka nga gwe minister oba oyita mu bantu bo olabako nga ali abakayinako mu ngalo waliwo bolabako nga bakola projects wabyo yabyanswa. Amazima nti twagala okwebaza gavumenti. Ndabye projects ez'enjawulo, ndabye emyoga, mpulidde abantu bafunye ku ssente z'emyoga nazo gye ziri. Tulabye tuwulidde nga tulaba na kuzaalibwa bonna bagagawale NADS Operation Wealth Creation. But ensonga ya parish development model njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'ensonga this particular program eya parish development model President kenyini yatuula wansi n'agidesigninga n'abantu ab'enjawulo ne bavaayo kye bayita parish development model. So mu program zonna President
ezibaddewo eno ye program gyendabyeko n'amaaso gange ng'etuuse wansi ku grassroot. Okay. Nga sente tezibulidde ku magombolola oba ku district oba ku municipality, but sente nga zituuka kwoyo ali wansi ku ground. So twagala okwebaza government or that initiative, okuvaayo ne initiative okuyamba omuntu wa bulijjo oyo president gwayita asulira ekidda kyonka. Omuntu oyo akolera emmere ya leero. So mbadde nkola meeting zange, mbadde ntambula ku ground. Omanyi nyina ebyalo bingi, ebyalo nyina ebyalo kumpi 478. But bwogenda otambula mu byalo bino ekyalo kimu kifaana ng'omuluka mulamba, osanga mu zones ogenda okwetegereza ng'ebyalo biringa mu 600 bw'oba okuta ezo zones n'ebyalo. But njagala okwebaza government n'abantu bange ab'ebuyukwe, abakulembeze ba parish chiefs abamu abatambulidde wamu ne program ya government. Esente amazima waliwo abazifunye. Tewali byakugamba nti tewali muntu. Abantu bazifunye mu bitundu oba bakukubako VAT kyokka kasente bakola ki wakakwata. So challenge gye tuyina nti program eno ebaddewo nnyo okuyamba omuntu wa bulijjo ate etuuse wansi ku grassroots. Owekitiibwa akasente kano kaliko VAT? Oluusi abamu wentambulira. Because nga wenkola meeting zange ku grassroot osanga omuntu agamba nti bansabye emitwalo 2 bapaaka kadde bansabye nga tekikirizibwa. Abantu abo tubatadde mu mbuga z'amateeka tuze nga tubakwatako nga tubateeka nga tubakwatako nti omuntu agamba nti okujuzaamu challenge twafuna genda byate gye twagala okuraisinga mu cabinet nti forms zino ze bafiiringa ebiseera bingi tezibeera mu Luganda ngafa abe Buganda namwe nga abe Busoga tezibeera mu Lusoga zibeera oba mu Luteeso baki zibeera mu Luzungu. Kati omuntu oli atamanyi kusoma Luzungu oli namugamba nti leta emitwalo 2 nkujuzeemu. So n'osanga omuntu ka service fee n'akateeka waawo oli n'agamba okubisaamu ebipapula letayo emitwalo 2 tukubemu tu photocopyinge. Letayo eza facilitation. So ye project ebintu ebyo bitutawanyiza nnyo ffe nga bakulembeze. Ate we tutambulidde tubisanzeeyo batawalala juzi nabadde nakazadde muluka gwe nakazadde Rugazi nensanga nti era abe nakazadde nasanze nga tibabajjako na 100 olw'ensonga omuntu baali bamugamba letayo 2,000 za office n'olaba nti it's okay, but waliwo wootuuka ne bakugamba nti ffe twasala wakati leta emitwalo 5 emitwalo 5. Yes. N'osanga ng'omuntu atuta emitwalo 5 n'oyo amujuzzamu ebipapula naye atuta emitwalo 5. N'osanga ng'omuntu atalina okuzzayo akakadde mu myaka 3. So ye challenge tusanze, but twagala okwebaza government nti yo project gyeri ate gyeri ku grassroot kyenkisi olwankubadde wali abagalo gidibaga okujonoona ate tubalabula abo bonna nti esente za gavumenti zookya ozirya kyowanga omala ozirya zookya webakukwatako oba ogenda mu mbuga z'amateeka ate n'okusiba emyaka n'emyaka. So nsaba abantu gavumenti beewadde omukisa okola mu project ya PDM mutambuze omulimu obulungi olw'ensonga mwakuba omulanga ne mugamba nti ku sente zino miliyoni 10 ze bawa buli muluka ne mukuba omulanga ne musaba government ebaweyo akasente ka facilitation. Government nekkiriza negamba nti ku miliyoni 10 ze bawa buli muluka bajja kwongerako emitwalo 5. Kimanya akasente ako katono, but mbadde mbasaba ekintu kimu. Akasente bwe bakatuuse ku account mukozesaako mutambule. Bweba mwagala nga muina obuzibu okutuuza abantu abasaba ebyokunywa n'ebyokulya, fa ababaka wetuli musobola okutu consultinga naffe ne tubayambako okulaba nga musobola okutambula ne mutuuka ku ground. So ensonga ya parish model nkunga abantu mwenna. Ate ku luno esente bazijje ne ku banka zigenda ku wendi esente zigenda ku simu direct ku namba y'essimu
tewali byakugamba yogulawo bank account atechi akasente bomalo kasaba no nekatuka kuchi kwa account milioni namba ate ekiranjagala okulabula no kwongera okatiza ensonga yaba abantu abasoose okusaba sente zino basaba ekintu kimu temutandika naabo ababawadde akasente mutandike naabo tubere bwenkanya tutandike naabo abasooka okukola ki okusaba sente bagamba nti first come first serve so mbadde nsaba abakulembeze abali mu nsonga ya PDM bachairperson ba SACCOs ba parish chiefs ba town agents nabo bali kakiiko ba chairman ba LC2 first come first serve so kuleta file yasooka okufuna ku sente zino. Okay. Kale ndina Honorable Diana Mutasingwa MP wa Byukwe atera minister mu office ya Vice President. Mukagwa otavao tukaja maiso. Busibuka bugwanjoba netulioka tusabanira amasekati g'eggwanga era ekyo tukikola ng'obwanga tuboolekeza bugwanja bas bw'otugezaako bizinesi yotusigala kyekyemo twekwate amakago tugabonye essanyu n'okunyumirwa NBS empuliziganya y'enkabi. Kale wenyini awo wetuli ku NBS era akkiriza Mukagwa tubenga tujja butereevu. Honorable Minister commenting ku nteekateeka eri kwogerwa ku ngeri ya grow many people naddala abakyala bali ku bagetinze excited ni program eno era nga buli mukyala akanti kuluno zeena government kenambe kunve mu bwavu grow project neri weno era eri kutambula etya etandika lyatandise erikolerawa ali kutuliza yandiyagadde okumanya ku nteekateeka ya grow. Ensonga eyo twagala okwongera okwebaza gavumenti gavumenti yavuddeyo negamba nti ku luno n'abakyala kababalabemu akensusu ku nsonga esente za grow tuyina esente eziva mu World Bank nga sente zino grant gye bawa gavumenti ya Uganda okulaba nti eyamba ku bakyala ku mbeera okwejja mu bwavu so sente zino ze bayita grow esente zino zigenda kuyamba oyo omukyala ali mu business oyo yekka ali mu business ali mu kukola nyine omudala gw'ennyaanya nyine omudala gw'amatooke ndi mukyala ali mu business ndunda nkoko ndi mukyala ali mu business amwe farmer ndi mu amwe farmer ndi business woman buli muntu yenna as long as okola business esente zino zammwe sente zino zitandikira ku milioni 4 mpaka ku milioni 2 osobola okugenda mu banka noweewola sente zino banka za wezi almost banka zonna nga ka percentage kali ku 10 interest eri ku 10%. 10% abala bakola 10.5 but kinawulidde ekiri latest interest ya 10%. Abakyala balina okugenda mu banka ya Equity Bank, Post Bank, Housing Finance Bank, DFCU Bank, most of the banks eziri wano mu Uganda zakoze collaboration ne government ya wakati. So zine sente zigenda kuyamba oyo omukyala alaba nti emyoga temuyambye. PDM akasente katono. Waliwo nga ye alaba ka capital kayagala okusinga ku PDM oba kusinga ku myoga. So sente zino ziri mu bank ate tetwagala ziggweyo abakyala bebuyukwe ate ngenda n'obaleetera emisomo nasazeewo okubaleetera abantu abagenda okubasomesa ku nsonga ya grow. Tugenda tambulira constituency to constituency Lugazi municipality, Njeru municipality ne Buyukwe South. So tujja kuba tulanga mu bange lyo maasawo abakyala bajje basome wennaku 2 bategeere sente zino muzeewola mutya muzifuna mutya okuzizaayo myaka 2 kitegeeza omukyala wabafunye kasente kano ali mu business ate nga sente za kuzaayo mu myaka 2 kiba kisinga kukuba manerenda muve mu bamanerenda muve mu babulaka abagenda okubajjako emayumba gammwe abagenda okutwala ebyobugaga byammwe ndolokwa mwagala kasente akamangu mangu ate osanga nga tofunyeemu olw'ensonga bamanerenda bakuta akati ewange moderator abamanerenda bakuta akati ewange
olw'ensonga endagaano ebanga nti nkuguziza ate oluusi abala tebali licensed tebalina na license oli abeerako ne miliyoni 3 ku account n'atandika nagamba katayagala nja kuwaayo ate lw'oyagadde omusasula ne yeebuzaabuza ennaku ziyiteko atwale ekintu omuntu akuwadde miliyoni 2 ekyobugaga genda twala kya miliyoni 5 oba okitegeera so it is unbelievable sente ze bali mu kukola tezibangayo so mbadde nsaba Greno bagireetera bakyala n'abaami waliwo programu egenda okujja n'abakyala waliwo ne programu naye yanguweeko bannaye eri mu kubejja kasooke tutandike n'abakyala bali obubi abaami bajja kuba nga beeyiya nga sente we zijja ate waliwo ez'abaami zisigala kameeza so tusaba abakyala abafunye sente zino muzikozesa obulungi because government webe kuwadde ku 10% ebeera interest ya wansi nnyo interest kali 10% mu myaka ebiri oba mwaka I think mu myaka ebiri because zizaayo mu myaka ebiri okay. So 10% ya mu myaka ebiri